ez'amaanyi atukuŋŋaanyiza Mukama yeebazibwe gambako okuneebawo nti Mukama yeebazibwe okugamba nti Mukama yeebazibwe tekitegeeza nti ovudde mu ddiini yo kitegeeza nti omwebazizza akukolera nga toyinza musasula mu kaseera ak'omwezi gw'omukaaga oba ogw'omusanvu twamanya nti omukka gwe tussa omwezi mulamba twali asobola kumusasula abasinga obungi bandifiiddemu nnaku 2 kubanga twali alina musaala gusasulira okisigeni omulungi ddala gwoteeka okussa ate ng'oyo omulungi tatuukana na mutindo gwa Mukama gwatuwa kale tumukubira engalo ez'amaanyi Mukama atukuume sigenda kwogera nnyo nsanyuse nnyo bwema nsanyuse nnyo njogera kitono mwebale baana bange mwebale kukola Katonda kyayagala ngenda basibirira engero 16 engero 18 okuva ku lunyiriri olwe engero 18 Proverbs chapter 16 okuva ku nyiriri 16 olwe 16 lugamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakabaka era oluzungu yeegamba nti a man's gift makes room for him and brings him before great men twabamanya lwa kirabo kyammwe ng'ogyeko okubasumba nti mwalokoka okulokoka kirabo buli muntu Katonda kiramutegekera naye ate ekirabo kyo kyekikwanjula kino ekyobulokozi kijja tuyiriza obwakabaka bwa Katonda mukoze bulungi kyembudde mbagamba nti engero 18 kubanga olwa22 lwe lugamba nti he who finds a wife finds a good thing and obtains favor before the Lord. Alaba omukazi alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Mukama. So mwami Saaka ofunye okuganja mu maaso ga Mukama. Katobanga ekirabo kyo kibadde kishayirenga luli naye nga Katonda omuyita bbali omanye akaana akaziza emisango ewaka kalina engeri gyekabulira ne mu mirimu awo nekakolayo emirimu gyebatakagambye tekasobola kuyita direct maaso ga taata ne maama kati ogenda kujja butereevu ku namulondo ya Mukama ne hellena na buli kye munaasaba Katonda ajja kiwulira kubanga mufunye favor mu maaso ge. Twagala kubasabira mukisa munyweze ekirabo kyammwe nga Bayibuli beegambye nti ekirabo ky'omuntu kimusebuliza. Mpulidde abaana bangi abawa obujulizi nga wabakwatako kati ekirabo kyo si kyakuggwawo kubanga bemukutteko nabo balina kati ne bakwatako ate musobola okusalawo ne muga nti kati tetukyayimba ku mikolo tetukyayimba bantu bonna tuyigiriza buyigiriza abagenda okuyimba. So ekigambo kya Katonda kiba kiramu kiba kituufu ekirabo ky'omuntu kimusebuliza. Mbaagaliza obufumbo bulungi nze ne Susan Makula tubawaddeyo ente tulina ekirabo kyaffe namayumba awo omunaaba mwagala nte yennyini weeri mujje mulondemu gye mwagala omunaaba mwagala kaashi ajja mu nte awo mujja mu ofiisi temugenda namayumba choice yammwe naye tubaagaliza okuzaala ngiri ekitiibwa basembera enamayumba wala ente kabaginone endowooza yazambaala abaffe bagamba nti egindi wala nga teri nteeyo nani mugole emikono tubasabire wamu omukisa wadde twabasabidde dde omukisa naye tubongera. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kino kyoyagala era kyosanyukira. Tebakikoze lwakubanga bagagga, bakikoze lwakubanga bakutya bakussaamu ekitiibwa. Tebakikoze lwakubanga
bagadde kweraga oba abantu babategeere naye bagadde okubanga balambulukufu mu maaso go kikolwa kya butukuvu kya butuukirivu. Embeera y'obutuukirivu ebeera mu mukono gw'Omukama. Bampeera embeera y'obutuukirivu, yongera okubasanyusa okuva olwaliro essanyu lyeyongere nnyo, ogaziye ensabo zaabwe, balabe ku baana b'abaana baabwe 4 generations omuntu ne banyuka. Mbakuttemu n'omukono gwange, omukono mulunzi ate omukono era gwina ssente. Mbalangirirako obulunzi, mbalangirirako obugagga, mbalangirirako enjiri. Olwaliro mubuulidde enjiri mu ngeri y'okukola ekituufu maaso ga Mukama. Buli kyemukola kigulirenga enjiri. Mubadde inspiration n'olubereberye, kati mubeere multiple inspiration eri abangi. Mu linnya lya Yesu Mukama ab'obulamu bweyagaza. Amiina. Amiina. Ffenna tuminyise nti amiina.